Obutabo bw'olulimi Oluganda. Kino nno kye kitundu kyaffe eky'ekumi mu katabo kaffe kano akazinunula omunaku. Kigenda mu maaso bwe kiti. Okugenda okumufumita ng'engabo ogisanga yeewagiseewo eringa etannavaawo nako. Yagendanga n'agendanga adda emabega nga gwe ogenda okufumbiikiriza amangu ago nga yakubye edda ekimmooni oba akutebusa akuli mabega. Effumu lye emirundi gye yali nsoya n'akugamba nno nti emeka. 1000 bulala anti nga teryewomeka. Yeffumu bwe lyakusubwanga ng'era olusambaggere toluwona. Okumufumitako nga ye akyezira. Waliwo omulundi gwe nakwatibwa obusungu n'ensindika effumu nga kuliko n'obugenda bumaasuka mbu mmukwase. Okugenda okutemya bwe nti ng'effumu lyange likutuseemu ebitundu 2 era ng'ekimu kifumuuka bwewo mu bbanga. Ne nnyimirira nga ntangaaliridde. Omusajja bwe yalaba engeri gye ndozooleddemu n'atulika n'aseka. Era bwe natunuulira mu yodi nga naye ndaba emimwa giseenyaseenya. Muli emmeeme ne nneebikka. Olutalo lwaffe luno olwakitenga vumira nga luwedde ne tugenda mu nnyumba. Omusajja oyo mulanga nanneebaza nnyo era ne yeebaza n'omuyigiriza wange ng'agattako na kino nti musajja mulwanyi mulungi wabula akyalimu ettumbiizi ly'akavubuka era tannayiga bukodyo bwaffe, naye mu byonna ajja kubanguka. Nze nno muli nga njula okuyoleka essongo anti nga ndaba nga nkudaalira obukudaalizi. Gwe nze ataamufumita nako nga mpitibwa ntya omulwanyi omulungi. Ebyo nga biwedde ne tuwooma. Okuwooma nga kuwedde mikolo ne bambalagana n'essajja. Yenno taata anti nga nayambira ku gannyanja. Kyokka ye munnange ndowooza yasinga okulwana obulungi. Newankubadde naye essajja yali ekongolako bukumbo. Okulwana okugenda okuggwa ng'enjuba ebuusa akasolya. Kati suubire nti akatabo kano kabanyumira mikwano. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino ekya 17. Tusisinkana ate mu kitundu ekya 18.